Yes, basically tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ddoboozi bampita Ntambi Jimzo kusaba ekintu kimu subscribe nkwenda kyanu tubeere nga tukwatagana obeere nga gwasoko kuba nti omanya ebigwawo mu industry yegwa mu biki ebitambula mu ggwanga n'okubeera nti obeera omu ku bayivu bannayuganda. Waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa the right honorable Rebecca Kadaga kogatane munnamawulire omututumfu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe ngono akola ku NTV akola program masuze mutya kogatana okuba nti yasoma amawulire agamanyikiddwa nga NTV akawungeeze. Recently Parliament ya Uganda yavaayo neeyisa biliyoni 3 ng'evaayo egamba nti biliyoni zino 3 zirina okuvaayo kuba nti ziyambako ba MPs okuba nti bayambako abantu wabena okumonitoringa constituencies zaabwe mu mbeera ya COVID-19 kogatana okuba nti ziyambako abo abali mu bwetaavu. So Parliament oluvannyuma okuba nti eyisa etteeka lino oba ekiragiro kino abantu bangi twavayo ne tufuna reaction z'abantu bangi kogata His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine yavayo n'agamba nti ye atali willing kuba nti afuna obukadde obwabiri because sawa zino bannayuganda betaaga omuntu betaaga bafaako ate nga abantu sekinomu bali mu kubeera nti baweebwa ssente ate nga n'abamu tebalina kye bakolera ggwanga. So Parliament, Honorable Red Speaker of the Parliament of Uganda, Gobaita Rebecca Kadaga, ngono mukyala ava Busoga, yavayo na challenging aba MPs kugatana abantu abagezako kuba nti bo pozinga ye ekiragiro kyali awaddeyo. Anga bagamba nti ba MPs bakola kyamanyi okuba nti balabirira abannayuganda okuba nti bamonitoringa constituencies zaabwe nga tebatanulidde ku ba MPs abava mu bitundu ebyekibuga wabula kugatana abo ab'ebyalo. So n'agamba nti mu crisis eno nga tewali muntu asobola kuvayo kuyamba abantu, tewali political leader ena avayo kusobola kuyamba abantu. Yo Parliament ya Uganda ne government ya Uganda esobola raising up a billion 3 okuba nti bazigabira bannayuganda nga bayita mu ba MPs. Kinono yakiremerako nnyo omukyala gwe bayita Faridah Nakazibwe yavayo ku Twitter ye n'agamba nti Honorable Rebecca Kadaga njagala otwalemu amagezi njagala otinge nga okole ebintu nga muntu mukulu nti sawa zino munnayuganda ye teyeetaaga kubeera nti afuna sente through MPs kuba ba MPs be Uganda bonna bali corrupt n'okuba nti tebasobola kulumirira munnayuganda. Era Faridah Nakazibwe yavayo n'amugamba nti gwe totugamba nti olw'okuba oli mukuyisa sente ngo mu bukambo bw'amaanyi tovaayo later n'otugamba nti bakukozesa bukozesa ne bamala ne bakudampinga ngabo condom. That means ngabo condom gwa tajimanyiza ezo condom ze bakozesanga edda government yazigabanga naye nga bogiteeka mu lugundi eyatikamangu. So nolwekyo Faridah Nakazibwe yagezako ku describing Honorable Rebecca Kadaga ku ngabo condom. Abasinga bagamba nti this is sign of disrespect naye ate ngoze mu mazima agaddala bannayuganda bangi abali mu kusafaringa mu mbeera eno nti bannayuganda sawa zino batamparinzeko government etamparinzeko egezaako kuba nti ejuna munnayuganda ali around town naye bw'otunulira muganda wange ali eyo ekyennamukaaka bw'otunulira muganda wange ali eyo Kamuli bw'otunulira muganda wange ali eyo Iganga Busolwe Butalejja bw'otunulira muganda wange ali eggulupa kwa Kiddokolo bw'otunulira muganda wange ali eyo wansi eyo semanya lwakitula semanya wa okitegeera nti munnayuganda tali kuba beneficiaries of this campaign. So tubadde tulowooza nti Faridah Nakazibwe alowooza nti instead of government okuvayo kuba nti eyisa esente biliyoni 3 zibagamba okuwa ba MPs sente zino bali badde nga bazikolamu ebintu ebirala ba government yalifunye organizations endala zesobola okuyitamu okudistributinga sente zino ku muntu wa wansi. Omuntu wa wansi olwaleero akola mmere ya leero akola omutwalo gumu n'agulyako n'asigazawo 2,000 oba 5,000 zanalyako enkeera. That means nti bw'aba tokoze leero enkeera ajja kusurvivinga wakatono the other day tajja kusurvivinga. Yembeera eri mu Uganda nti per capita income wogitunulire ya Uganda very low in that nti omuntu wa wansi tasobola kukola $5 oba 6 a day. That means nti omuntu ali bubi nnyo. So MPs baffe bavayo ne bateesa ekiteeso ne bagamba nti bo basobola okuba nti bayamba omuntu wa wansi ku miliyoni 2 naye tujjukire nti ba MPs bano bafuna royalties nyingi nnyo n'okuba nti bafuna sente ezitaliko accountability nyingi nnyo. Bw'otunulira MP wa Uganda nga yakagenda mu Parliament bamuwa emmotoka ya miliyoni 4 naye
batono nnyo ba MP be Uganda abavuga emmotoka ez'emiliyoni ebina oba ebibiri. That means nti ba MP bano bakwata sente z'omuyiwa omusolo ne bazirya nga bwe baagala ne bazikozesamu ebintu ebirala. Wano mu Uganda tumanyikiddwa nti enguzi oba corruption y'omu ku bintu ebitutawaanye nnyo, nti Munnayuganda ba MP ba leaders baffe balya nnyo sente z'abantu ba wansi n'okuba nti babakozesa okuba nti bafunamu ebigendererwa ebirala. So n'olwekyo olutalo lukyaliwo wakati wa Faridah Nakazibwe ne MP Kadaga. Simanyi gwe kyokyogerako, simanyi yo idea about this, naye nkusaba ekintu kimu, tuwe opinion yo tubeere nga tukufuna, nakikyo kitoloozaako nekyo kiteesaako. Subscribing akweno channel tubeere nga tukwatagana.